Chikaya Musa, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes, nga bulijjo tusinzidde wano ku Royal Lakeview Gardens, ekifo ekirungi. You just need to come, you bring your loved ones, nembeera nga having a lots of fun. They have a lots of accommodation, you just need to come and enjoy. Kupano mbasirinze kamba ne bannange bagenda beyanjulirako maasawo, but omulamwa gwa leero topic yaffe egamba nti omuntu ayamba asaanidde kusiimibwa mu ngeri ki oba asaanidde kusiimibwa atya. Gwali eyo yonna atulaba ky'olina okukola, just need to comment nobeera nga oteekawo endowooza eki ky'olowooza about the topic of today. Nga we mbagambye nti mbasirinze kamba nti ne bannange Abushahan. Say hi to that one. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nesimye nnyo okuba nti nzizemu okubeera nga mbasinkana. Muli mutya? Hope everyone is good. Bayaan try talk neera tuzze okubeera nga tubanjulira ensonga zaffe. Nkiddamu okubeera nga mbagamba nti comments zammwe tuzisoma era tuziraba. Tusiima nnyo oyo avuddeyo okubeera n'awabulwa n'atuwabula, alina kyayagala twogereko, alina kyayagala tukole ki. Comment yo tuba tugyetaagira ddala. Ate era naawe ayagala okulanga naffe ojja kutusanga mu comment section. Ayagala okulanga naffe tusange mu comment section. Bushrahan ge mannya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tukwebaza omulungi atwegasseeko era nateera ku Bayaan. Nawe kityo tetwerabira okusubscribinga, okulikinga wamu n'okucommentinga. Omuntu ayamba asaanidde kusiimibwa mu ngeri ki? Okusookera ddala bannaayo manyi okuyamba kuno kwanjawulo. Mulimu omuntu akuyamba olw'okuba nti ali forced okukuyamba nga talina kyakukola wabula alina okukuyamba. Kati nja kuwa an example like I'll say nga onalaba family members toyinamu sister wo oyinamu brother wo oyagala toyagala, you have to take responsibility of okulabirira omuntu oyo. Tugeza ali mu ssomero oyagala toyagala alina okusoma okitegeera, though it is not your responsibility. Bazadde bo basobola obeerayo ng'osobola okubeera ng'obayamba, basobola okumuyamba naye nga oyagala toyagala. Manyi mulimu ebintu bye tukola oba olina okumuyamba naye ate ne wabeerawo ate omuntu ayamba olw'omutima omulungi nfuna. Kati oyo omuntu I think gwe nandikoonyeeko. Mulimu omuntu ayamba olw'omutima omulungi asaanye asiimibwa atya. Okusookera ddala abantu bano abayamba nga asaze omanyi kye bayita katugeze osanze omwana ku street. Oba osanze omwana kale bazadde basobola okuba nga weebali naye nga tebayimiridde bulungi financially okitegeera. Omwana ono nga teyasoma, tugeza ayinza okuba yasomako from nursery up to primary n'akomako tugeza oba nga mu P6 tasobodde kumalako P7 naye ng'olaba omwana yeetaaga okukola ki n'osalawo omukwate ku mukono asome. I'll give an example. Pretty Nicole. Fena tukimanyi bulungi nnyo. Pretty Nicole. Hajat Kurthum yamukwatako akole ki? Of which kyogerebwa nti ne results tezakola ki? Tezaafuluma. Hajat Kurthum yalaba Pretty Nicole n'amukwata amuzze ku ki? After scenarios fena ze tumanyi ezakola ki? Ezaaliwo. Okulumibwa okungi ti omwana ayinza okuba ekyamukozesa bye yali ayagala ssente okitegeera ti oba ekibadde kimukosa bukimu nti ayagala ssente n'amukwata amuzze ku ssomero. Amuzizza ku ssomero kale batulaze nti Pretty Nicole asomye. So omuntu ono avaayo n'akuyamba takumanyi, takuyinaako Luganda, akulabye bulabi kuba sikiwa nti Kurthum yayamba omuwala oyo olw'okuba nti yali ayagala oba akole kintu oba abantu bamanya. I don't think so. Omuntu ono yandisiimiddwa mu ngeri sikiwa nti oba engeri Nicole gye yamusasuddemu ye yali entuufu. Of which tulabanga n'emyaka Nicole
gyaliko mito tegyakatuuka kati abadde nga mutwala ng'omwana. Abadde mwana oli mwana n'ate omwana engeri gye yasasuddemu ku Rusuumu nkulayirira n'omuntu omulala ali ebbali eyandigambye nti kanyambe ajja kwesikamu. Okitegeera omuntu yenna akuyambye bannanga asaana asasule bulungi kamba buli emu ebintu batasaana kusasula. In fact oyinza n'okulemererwa okumusasula wabula n'omusabira. Kale funayo akatono k'okola abeere proud cause kankubira omuntu wavaayo n'akuyamba naawe ne yeewaayo cause ku Rusuumu ssente ze zayisobola okugenda ku mwana we. Okitegeera naye yeewaayo n'agamba kanyamba omwana ono. Omuntu yenna ayambe aba asaana kusiimibwa bulungi si kusiimibwa bubi. Kati kyekiringa kale okyetaaga abantu bano batuyamba nga batusuubiramu ekintu ekyenjawulo. Kale nga gamba kamuyambe osanga mu maaso awo oba alinnyambira abaana oba ki. Kati so omuntu yenna abanga akuyambe aba akusuubira naawe maaso. Kale abanga akoze ettaffaali mu biseera by'omu maaso eby'abaana oba n'abantu abala kuba aba asuubira nti engeri gy'akuyambe nawe ojjafunamu omutima oguyamba. Olabe omuntu ali obi kati nga we bagambe Pretty Nicole. Kati Pretty Nicole teyali sasudde bw'atyo Hajjati ku Rusuumu. Kati Hajjati kye yali ayagala ndooza oba oliawo Pretty Nicole engeri nga gy'ayambiddwa musasulidde biki oba oliawo yalikoze eki we yalisomye n'amaliriza kuba kyemmanyi yali asazeewe ng'agenda muwerera mpaka waakola ki waamala okusoma. Kati yali asaze ng'asobola naye okukola ki okumuyambira abaana. However much kale Hajjati like Pretty Nicole ayinza obutasobola kuyamba abaana be kuba okimanyi bayinawo kantu naye osanga Pretty Nicole naye yaliyambye abantu abalala n'abakwata ku mukono than okola ate ekyo kye yakoze. So abantu bonna bagenda okutuyamba nga batusuubiramu ekirungi. Naawe osobola okukwata omuntu omu ku mukono kati oyo aba akuyambye naye aba akwenyumirizamu agamba oyo mwana nze yamuyamba kale kati naye akoze eki agendeddemu eyo direction gye namulaga. So baba beetaaga ne bakola ki ne basiimibwa bulungi. Olowooza nti social media eno nga we tulaba obulamu bwa Pretty Nicole agidde mu limelight saaga ze zonna gwe tolowooza nti naye social media erina kyamaanyi kyekola okuwabya omuntu ono abeera ayambiddwa? Ekisookera ddala tuyina kye twerabira nti however much social media yajja naye omuntu olina okumanya ennaku yo. W'omanya ennaku yo social media tegenda ku drivinga newe ginaaba mikwano. Kati Pretty Nicole yagenda n'asooka n'atwala kiri nti olw'okuba nti kafuta yavaayo n'amusabula n'amukubira olw'omusajja ensi yonna yali kusaidiye. By the way buli muntu yali kusaidiya Pretty Nicole and some of them were sad okuba nti Pretty Nicole yasalira ku kafuta emyaka gye yalina okumusibisa. Okitegeera so yakwata advantage y'okuba nti social media mulaba balaba kiwala kinyirira kiki okitegeera balaba kiri bulala. Kati omwana ne yeerabira ennaku ye kuba nkakasa oyo omwana embeera si nnungi eka kuba singa yali nnungi Pretty Nicole ku myaka gye bagamba gy'alina simanya 15 yandibadde tali awo. Eno Buntu yes erina kyeyongeddeko naye emwongeddeko lwa nsonga Nicole tamanyi nnaku ye. Kambabuulire buli muntu gy'okoma okumanya ennaku yo ate era Nicole nekino ekyokusoma I don't think that nti yali akyagala. Okitegeera kubadde Kwampaka clips zavaayo ziraga nti Nicole yatula P7 n'ate Nicole results abamuinako obuvunanyizibwa tebafuna results. There is a possibility okuba nti either yakozesa amannya amalala nga wali aregisteringa nga ntebakola ki cause bo bagamba ebatekayo Pretty Nicole nothing is coming out. Okitegeera then n'ekirala social media eno yegenda kuvaayo ekole buli kimu kyeyagala wabula gwe nga gwe omuntu olina kwekontrolinga gwe n'omanya nti bane however much ndi sorry omanyi wotetunuzaamu kamera olina engeri gy'ofaananamu olaba bufuuta bukugjeeyo olaba omubiri olaba oli wa brown kumbe in reality oli wa black.
okitegeera social media egenda okupika osomera ki abaana bagenda kukwana jangu kuwe future you get kati mukazi watu gye yajja omwana n'amuleeta grooming amufuula omwana cause kusumi yayagala oyo omwana ng'amuyita simanya wa first daughter okitegeera n'ate first daughter social media nemufuukira akabasa olw'okuba nti alabye batandise omuwaana ayina omubiri akoze atya kati kankubulya Nicole we yaviirayo okuteera nujjuze kuba ye yazita si mikwano ye yazita ovuddeyo tadde nujjuzo osobola osoma obulamu bwa Nicole tubulaba nga butambulidde under social media okuva kafuta sagzeza gwe tolabanga era awaliwo akabuuzo waliwo question mark nti okusinzira nti engeri gyali mu limelight already limelight mu buildings ekyo kyali Pretty Nicole kisokera ddala bagamba nti mwana muto I want to correct you guys si mwana muto tali mwana muto asobola kola Nicole byakola taliyo newe ba social media social media yeyina impact nene disadvantage ya man kye contributing ze ku bulamu bw'oyo omwana lwakuba nti ye katika nkubulire ayina audience ba ayina audience supportinga ayina audience eraba nti mutuufu ayina audience eraba nti muki naye kati ye obwongo bwayinza okuba alaba nga bana bamugamba biri ebituufu be batuufu alawiya siba abayina kuyamba kulwalira kubanga tosobola kusuubira muntu gw'oyambye kingi olw'ensonga abantu beerabira watuuka gy'atuuse ye n'alaba nga w'amaanyi kale tutumuseeko afunye kulinnya afunyemu ne kasente kati sigenda kujjukira biri mbu Bushira yannyamba biki nedda mba mbulamu bulala kati so omuntu mbasi kyagambwako kati oba toyina kusuubira bingi ku muntu gwoba okujjako abamu abateerabira wabaawo oli nga tosobola kwerabira muntu amukutte ku mukono ye oyo kituufu tasobola kwerabira naye waliwo ono ye kasita atuuka gy'alaga tasobola gamba oba nayitako ewoono oba nayitako naba era wabanga omuntu ye omutima gwe like ng'omutima kale oba ngambe oba butasiima kale oba ngambe oba nkiyite mwerabize nga ye tajjukira gy'avudde newabanga like tali ku social media oba ki naye ye nga mwerabize era still oba tosuubira bingi yamba kulwalira gwe kikyolowooza ku bantu abatuyamba ate era ne babeera nga basasulwamu oluusi ebitasaana Bushira abantu banene abagenda ne batuyamba oluusi nabo omuntu ajja n'ayamba naye ng'oluusi alina ekigendererwa oluusi omuntu n'ayamba naye nga ayagala oluusi yeteeke mu mataala alabe abantu bagambe omuntu oyo wa mutima mulungi naye ng'oluusi takikoledde mu mutima mulungi ate abo tubateeke mu kategori kati omuntu atakikoledde mutima mulungi ate abo be bangi kambabulire Katonda ono yatukweka emitima abantu bangi abayamba abantu nga tetubamanyi mu nsi muno wallahi nga gyali bakubuulira after tonno gayo omwami oyo golaba oba omukyalo oyo abadde ayamba naye nga tetubalabye ku limelight okitegeera okuyamba omuntu yenna kyonna ky'oba ogenda okumukolera you don't need to be in a camera though however much mulimu omuntu nga yewa camera buli kimu ekyo kyayagala okukola ayagala kikolere mu camera naye abantu bali ebweru eyo nga bayamba abaana nga tetubamanyi ng'ebintu byakola mujja kubimanya ng'afudde nga tojja kwewuunya nga ne mu baana babadde ayamba ebintu byakoze nga tannabikolera babe bakoze eki bazadde naye omuntu avaayo n'ayamba ng'ayagala nsi kumulaba ng'ayagala nti oba musandabe ng'ayagala nti njagala ono andabe nti nakyenkolera ono kambabulire nze nja kuba nkiraba nze gw'oyamba however much onyamba setaga kundaga nti onyamba mulimu abantu abalina entondo okitegeera ogenda kunkwata onteeka ewuwo nze ndi outsider
however much no nabirvayo mukana ga omwana ono rawiya mwana mulungi era nze ndiwo okumukolera buli kimu nenga wetuddeeka it is a different story. Yesu nyambi oyinza okubonzi goma kyo kitegeeza omuntu okukwata na tugeze na kuwa omulimu ngakuyambye buyambi nenga takusasula kubabo gye bali agamwana namuwa omulimu nenga akusasula fafafa olwokuba nti akimanyi akuwa buli kimu oyinza n'okuba osula wuwe okitegeera bannanga omuntu yenna ayamba toyamba lwakuba nti oyagala abantu basiime kubafa abantu tetujja kusiima ono kye yakonyeeko nti abantu tetusiima cause kambabuulire singa twali tusiima twandibadde ndowooza oba nkyogere ntya abantu tetusiima wallahi tetusiima katonda atukana nakyo nga tetusiima gwe wawunya osobola okukola ebintu n'okola ebintu ebyenkana bitya naye olinga okolayo akantu aka ne kasiimula ebirungi byonna n'ogamba subhanallah kana akantu akamu kenkoze kasa ebirungi 10 okitega nenga okoze ensobi n'alyoka ayogera ebigambo mutwalo anti waliwo anti Bushra kitaganya abantu okola bampaane bamuwane yayambye gundi naye nga akozesa kufiirako bufiizi nga nebyakozesa ate waliwo olye nga oba guba mutima mubi fine akuyambye naye kale tugeza akuwadde omulimu akuwadde omulimu naye nga akozesa kufiirako nga newookolera oba tugeze oba mu kampuni ye omwaka mulamu oba emyaka emeka nga tolina kwogenda laga nti kano koolinawo kati abo abantu we bato nabo gye bali waliyo n'abantu ng'oli oba nga ye bulijjo anoonya muntu gwakozesa nnyo kufuula kalogoyi ng'okola kino gwe gwatuma kino kati tugeze akutadde oba mu dduuka osulawe ogenda va wano okole ejja wano gyonna omale ogenda okole n'egyowaka okitegeera nga buli kimu gwe buli kimu yeggwe nga naye takusasula talina na kimu waba akusasudde akusasula sente nga tezimala ajjayo kiri nakuyamba naye ate nga otunulira tolina n'ekimu yadde kyomufunyeemu. Yes. Naye ate omuntu ono eyayamba time yagenda like time goes on nga yalooza abeera still akyayogera ebyo ebigambo provoking omuntu kale nakuyamba biki kati omuntu oyo nvuddeyo nenkulaga nti I appreciate it ate era still okyalaga nti sisiima ate kati oyo babo tuba kagambo kikosobola kati banne kambabuulire omuntu akujjukiza mbu nakuyamba ate naye mulala nti yakuyamba kuba kati oba otuse ku ddaala erinnangira nsobola okuba nga nze yajja gy'oli nekugamba neetaaga obuyambi bwo neetaaga kino naye ate woba gwe yaleeta gye toetaaga ate kunnangira kuba nze ndi solid nja kikuddiza nyinza okukubuuza nakugambako nnyambe nakusabako nnyambe cause mulimu abantu abanyiza kambabuulire me I know people ng'ekintu kye bakola bakikola lilla. Allow me to mention these people. Waliwo omwami bamuyita Dr. Shraf Rashid Lukwago. Waliwo n'omukyala bamuyita Hajjat Aisha Rashid Lukwago. Aba bantu ba mugaso mu bulamu bwange koze omusenga wange omulala taata wange. Naye be bantu be nnali ndabi asobola okuyamba omuntu nga tamuyinaako yadde connection n'ekyo. Nate nga kyakola kikola lilla. Okitegeera tali mu kamera tekimanyi ne woyingira mu nnyumba eyiye tosobola kwawula nti ono omwana wange oli si wange. People will keep on asking banange yazaala abo bonna abaana you get nenga takulangidde takusosodde owuwe wakola ensobi agenda munenya wokola ensobi agenda kukunenya oli gwe yajje ebbali agenda kumunenya nga wanenyeza owuwe nga takulangidde however much ne oba munyizize ekyenkana kitya tajja kola statement nakuyamba kambabuulire woyamba ng'omuntu n'omujjukiza omunyiiza cause trust me mukwano gw'ekintu ekyo kimuyisa bubi buli bwe bakimujjukiza right onyiiga n'ogamba naye bannange I tried cause kambabuulire okuyamba kuno kw'omuntu asobola okuyamba ng'akusuubiramu kinene nga Rawiya we yagambye ayinza okuba takusuubiramu kuddamu kuyamba baana be wabula ng'osobola okuyamba omuntu omulala ayinza okuba akwagaliza obulamu obuli beta
nga alaba nga waba kukutteko kamba buli abantu abasinga katika emitima Katonda atuwa emitima janjawulo omutima gwange sigwe gugoza oyinza okuba oyagala okuyamba naye nga nze sibye ebyange noona nyamba oba tugeze n'obako kyonkolera nga sina kimu kye ngenda kukola nja kuba neefaako nzekka n'ate nga mulimu oli areflectinga bannanga abantu abatuyambye tusaba temutujjukiza nti muba mutuyambye olw'ensonga buli wanzijukiza nti wanyamba ate oba tewanyamba kuba omuntu abayambye ayamba wholeheartedly nakirekera Mukama Katonda naye gyokoma okunzijukiza muno buli bonterawo embeera endaga nti wanyamba nange nje kumanya nti ndi muyambe buyambi newendiba nkoze ekintu kyonna kye nnina okukola nja kukikola because naye omuntu andaze from the ground timunnange omuntu yeeyisa bw'ati oba okoze kino kola bw'oti bannaye kambabuulire bulijjo okoma okuyamba omuntu ng'omulaga nti omuyamba kijja mukuliramu tosaaki kubeera ng'onzijukiza buli kaseera nti kakati nakuyamba laabyokola namuyamba buyambi oyo n'omwana omulala nokudda eno nansana kimu kyangulidde kakiro kasukali tasaa kagula tajja jigula lwa nsonga oli mumujjukiza bitunyiiza binyiiza lwakimba sijjukira kanzireko wano katone ebyokunzijukiza nti wanyamba buli wonaazijukiza mbu wanyamba kyekyo ekireetera omuntu n'okyuka ne bagamba tosiima n'ofuna kuba buli wonaakinzijukiza mbu wanyamba bijja kunnyiiza wadde wanyamba wabula tonneesiimulizaako bisooto byo kiba tekitaagisa kunneesiimuulizaako nyiza n'okuba sagambako nnyambe naye gwe nonyamba naye ate n'okinzijukiza n'okola akantu katono kale laba ono namuyamba na buyambi naye laba byakola laba nakuyamba buyambi naye kati tugeze oba kale akuyambye akusasuliddeyo ku fees kale nga akuweredde naye nga womanyi obwongo bw'abaana ye tebwenkanankana nyiza okuba kale performance yasi nnungi bulungi n'oleeta ripooti ng'okoze kale laba kino ekyana nkuyamba buyambi naye totegeera omutwe mukalye kati buli woonogamba ekyo ekintu omuntu fayini omuyamba naye amaanyi ye anaagajjawaye tekiba kirungi kujjukiza muntu mbu wanyamba mutuleeta obusungu netubeerabira mbu nno mwatuyamba. Yes. Kati wojja ng'ogamba omwana beerabira mangu omwana biki namuyamba naye nga gwakireese kujjukiza muntu. Nina omuntu gwe mmanyi ayina omwana gwe yayamba n'omwana oyo nze ntandika omulandoza ng'ali mu pittu naye omuntu ono yayamba omwana ne bannange ng'akyunga omwana omusajja ng'akuba omwana omusajja ng'atulugunya omwana naye omwana buli omusajja we yaddanga ewaka ng'omwana ayimirira mu gundi nako ati kikomyewo ku nkuba gye yakubangamu omwana atuuka ku point n'agamba oyo ne waalifa ezzige yange teririnvaamu naye nga yamuweerera asula mu nnyumba ye okitegeera buli kimu yakikola naye nga nkugamba omwana ayogera ebigambo wapyezo omwana nga yakyawa omusajja oyo kuva ku ntobo ya mutima gwe naye nga ate amuyinako oluganda amugye ku bazadde be nti jangu nkuyambe amututta ayambye naye empisa gyamuyisaamu si yakuyambibwa okitegeera omwana atuuka essaawa neyeekyawa nga ne mu nnyumba ayagala kuvaamu adduka agende wa P3 omwana gwe njogerako essaawa zino ndooza yatudde P7 kozibiiseko kakaseera omwana yali yeekyawa ng'omusajja akuba omwana naye kenyini owulira nga n'omutima gwagala kuvaamu naye ng'agamba nti ayamba kati oyo omwana gw'otulugunyiza ku myaka emitoko jjukamu gino emyaka tegyerabira gwe tya omuntu okuwulira pibikulu oba n'akulaba ng'oze n'ayimirira naawe mabwati omwana omuto ng'alaba alinga alaba sitaani akomyewo alinga alaba omugugu akimanyi okomera agenda kubeera mu miwunyo bannanga abantu abayamba muyambe lilla mulekeraawo okuyamba nodda ku mwana w'omuntu n'omutulugunya wallahi tali kusiima ne oli bamuteekamu obuwumbi n'obuwumbi bw'ensimbi nga omucyunga
tajja kukusiima. Golowooza ngeri ki gy'olina kubanga osiimibwamu oba ng'oyamba oba ng'olina omuntu gw'okutteko ate noono gwe bayambe golowooza ngeri ki gy'olina osiimamu omuntu oyo naye nabeera akuyambe. Allow me to appreciate these three ladies. Nze neebaza okusiima kwange kugenda omukyalo ono Hajat Nusra Namugera. She is known as Mami Ifra. Thank you for helping me. Thank you for everything. Mami Vanessa, Abanaye, simanyi ngeri ki gye nsobola uttering out my appreciation to you people. Maria Diana, thank you to these wonderful three ladies. Banaye, I appreciate. Tetumanyi ngeri ki gye tusobola appreciating but emitima gyaffe giba miki? Definite, giba misiimu. So, for sure, abantu bano eno side endala abantu bano abatuyamba. Okimanyi ko tugenda okwetegereza mulimu abantu bano Allah bawa ssente naye nga teziri mu makubo malungi. Naye abantu bano ne babeera nga ssente ziri mu makubo malungi banoonyayo abaana baneeno abali ebbali babateekemu ssente batali mu famire ye. Naye ng'oluusi ebintu by'ayina ebintu bino tubiraba byebintu bya bulijjo bye tutambuliramu ng'ebintu by'ayina ayina kyakawongayo baneeno baana naye nga agamba asijja wongayo bange kantambulize mubaneeno abaana mbajje ku street nze neefule nti muyamba biki kati eyo scenario bw'ogiraba ebeera ejja omuntu okuba nga abantu bakola ssente zaabwe mu ngeri naye nga teziri mu makubo matuufu naye naafuna abantu abo ab'ebbali najja abateeka ku family ewaka babeerawo abaana ewaka like nga baana be abayisanga baana be naye nga ye alina ambition ey'okuba nga omwana oyo agenda musaddaaka ebintu ebyo tubiraba golowooza ekyo what is your take about that? Naye kati n'omuntu avaayo nga muli munda mutima okimanyi ti omwana w'abendiga oli mu kuguluminga jeje kambawulire people have money but they don't have peace. Tulaba abantu kwebaka mu zibbangalo tulaba abantu kwebaka mu zikalina they don't have peace. Kuba oba okimanyi bulungi nnyo omwana ono mukutte muleese tandise omulabirira naate ngenda musaddaka. You can't be with peace n'oba olina omutima gwenkana gutya ate gye buva ne gye budda kyokolera mu nzikiza kimala ne kivaayo. Tetusobola kwekweka for too long. Weeteeke mu ngatto zo ng'omwana wo tugeze gwe okutta omwana wa munno omugye ku kkubo naye nga ekimuleeseza okimanyi tiwanaatuukanga ku university ajja ku weeteeke mu ngatto zo nga mwana wo gwe bagenda okukola ekintu ekyo gwe kyogenda okukola omwana wa bendi weeteeke mu ebiri tubirabyeko things are happening naye teri muntu akola bikola ebyo n'abeera na mirembe ate Allah amwanika bakwanika toyamba mwana wa bendi kale oba oyagala nti oyagala kukola ssente bateeke mu baana bo. Lwaki olumba omwana wa munno ye munaku omujje eri oyinza n'okuba omujje ku nnyina osabye oyambe naye ng'ogenda mu investinga mu bintu birala omwana tunuulira I came using foot. Okimanyi ti oyo omwana yali mugezi yali asomerawa if I recall the university alina university kwe yali eragira yali banne baavaayo awo nga yakavaawo wano jojuzi ne bakola statements ne bagamba I came using foot yali nga she was very bright. Woba otunuulira points zaazo oyo omukyala alina video gye yakola nga akaaba ng'agamba nsaba kunsabirako mama wange lwaki bandoga lwaki bagoba mama wange mu maka. Okitegeera oyo omwana yali obwongo bwali clear nnyo cause me I met her once nenjogerako naye naye I came using foot ayogera alyoki just avaako buviju avaako n'agatta n'amala nadda. Okitegeera kati either yayambibwa kuba I came using foot mama asobola okuba nga jayini nga talina ssente. I came using foot ayogera agamba lwaki bagoba mama wange mu maka lwaki bandoga ne bannemesa okusoma. Clips ezo gye ziri. Olaba abantu nali mmanyi kale abantu oyamba
mu kuyamba toyamba abantu bakula oba abantu bakusiime nga mmanyi okikola kulwalira Katonda wakusiime akuwa empeera zo naye kati abantu bayamba n'ebigendererwa abamu baba bagala babalabe kati abalala kusaddaaka alina ssente tayagala wongayo baana bayagala kukola ayagala naye bambi baddiya woba ng'okimanyi toyina intention nnungi toyamba bireke biveeko kuba tekigasa kuyamba muntu ng'ate by'omuyambe tagenda byeyagaliramu kuba newonoomuyamba agenda tuuka eri era byonna bye wayamba bibeere nga bikoze ki bigenze bugenzi nga toyina kyoyambye kati woba kimanyi nti toyina mutima mulungi nga toyamba mu bulungi bireke toyamba ate n'ekirala kyokola kyonna ky'oba ogenda okola kiba kijja kuddira ate onoosaddaaka bameka ojja kuleeta oyambe baggweyo batuuke ekiseera nga baagala ggwe omanyi abo balina obukwakkulizo kati oleese bangi twagalako ku baana bo ojja tuuka olowooza okozesa bali then batandika okusaba ggwe kennyini abaana bo oleeta abaana bo naawe owulire we kiruma kati uyamba ng'okimanyi oyamba na mutima mulungi naye oba tuyamba na mutima mulungi bireke kuba naawe biba bijja kuddira bajja kusaba abaana bakusaba omukyala nawe kennyini bakunoni okusookera ddala nga sina giving out my last word mbadde nsaba nsiimeyo abantu babiri nsiima omukyala gwe bayita Aisha Rashid Lukwago. That is my auntie. She has been a key in my life. Ndi kyendi because of her. Wallahi. However much my parents are there, they are very okay and nabo mbasiima. Ndi so appreciative to them. Not because nti obachi, but Aisha Lukwago. Omukyala oyo abadde kisumuluzo mu bulamu bwange from day one. Yankwata n'abagamba nze ono mumumpe. Not because nti oba yali alina ssente. Cause nze omukyala ankutteko ndooza nga akyasoma. Ngali musiniyazo. Mpaka kati. Yes, very young. Nga mbeera na ndi kyendi because of her. Then n'omwami Ashraf Rashid Lukwago. Oyo naye abadde taata. Era nze ndooza nina bataata babiri ne bamama babiri. Era nsaba Allah abasiime. Abamalire. Ndi musiimu nnyo kyonna kye munfudde ndi musiimu nnyo cause Allah ayisiriza mu mmwe okuba nti ndi kyendi. Cause ndi nzo mayinze ndi muntu muyiribi nkwata kino. So ndi musiimu nnyo and I believe sibaswaziza wamu ne bakadde bange. Then ekintu ekirala bannange obugabo bwange obusembayo bino mu binootinge. Omuntu yenna ayamba toyambanga ng'osuubira okufuna muntu oyo gw'oba oyambye. Ekyo kimu. Ekyokubiri, w'obanga oyamba yambira ddala. Mulimu omuntu ayamba n'akoma mu kkubo. Ono kye yawadde akulangidde olw'okuba nti alaba performance yesusa okubeera embi ennyo n'agamba ane yeekyana kino bakintuggako n'akuta. Wabula w'obanga oyambye yambira ddala. Kambabulira omuntu yenna gw'oyambye nga muntu wa mutima mulungi ate ng'omukutte bulungi tasobola kwerabira. Kambabulira abantu bangi abatuyambye ne batwerabiza ne bazadde baffe. So w'obanga oyambye yambira ddala. Akagamba akasembayo mwenna obedda mpulira musiima nze sinnasiimako munampuliza munalowoozesa abantu muyenza omu kuba tasiima awamma nze nja basiima olulala naye akasembayo w'obanga oyamba omuntu toyamba na kigendererwa. Yamba omuntu nga kyoyambye kiva ku ntobo ya mutima nga tosuubira Allah yagenda okukusasula. Toyamba mbu ate njagala bandabe njagala musaddaaka njagala nkole kino. Yamba nga kiviira ddala ku mutima ng'okimanyi Katonda wo yagenda empeera zo jja zisangayo ne waba akujjuludde. N'ekirala
bemuyambye mulekera obalangira buli kaseera ne lufuuka luyimba ne muyimba namuyamba yatuuka gy'alaga yanneerabira. Mulekeraawo olangira abantu woba wamuyamba kyaggwa mulekeraawo. Yes, amanya Lawiya binti Jamil. Wabula omuntu ono tulaga okusiima mu ngeri nnyingi zonna omuzazi omanya nti bambi omwana ono yakola ki yansiima. So my message to you people out there, please, bwe baba bakuyambe appreciate, tolaga mutima mubi, laga omuntu nti nsiimye, olage like your appreciation naye akimanye ate naawe ayambe please, ate tolaga nnyo nti bannaye namuyamba nze alina okunziriza biki kitegeera, because ebintu byonna buli woosubira nti ogenda bba ofunamu oba ofunye nakyo. Nsigadde nze Lokaya Musa era nga tusinzidde wano Royal View Gardens. Atulaga nti kino kirungi, they have a lots of accommodation, you just need to come nobeera ng'onywerako wamu n'abaagalwa bo, and as well they have this TV, so kujja nobeera nga mwe bafanira emipiira nobeera ng'etuulako n'owummuza ku birowoozo. My name is Lokaya Musa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Please subscribe on our YouTube channel. This is Bayaan.